Bowa nga tujjako ekyokuba director wange mukwano gwange ebyaddala buli muntu asobola okitwala nga bwe babiwulira naye naye mukwano gwange kyensinga okutegeera amanyi kye bayita omukwano nga bwe nkugambye mbaddeko n'emikwano nina enjawulo wakati w'emikwano baawukanamu so okusinziira ku njawukana gye ndabye emikwano ku njawulo gye ndabye emikwano he deserves this. Okay, kale kusema official yona gyosinziira nkwaniriza ku channel eno ate mu ngeri ey'enjawulo ogamba otya yona gyosinziira kubanga ate otulabira mu bitundu by'ensi mwebali kubanga ate mu subscribinga mwebali kubanga ate mutugoberera mbadde wano ne ngamba kansooka ate mbalageko ku nsi Shafiki soko bazeeko wali eyo golf course awo bagagga be babeerawo nga bazannya golfu bayenze sawa elitakasibo dini nyiru lyola bashafiki liveri hotel africana bweriti nerivuga nerijje kuba neririyitamu nerijja neriyeyonga neriyitamu lyagala kugweri kukyemulago oyo na golf course wano wembadde wano nenengera hotel eriwo mmeka eno hotel eyo 4 points si hotel eyo eno nayo hotel katoyo no gwe tulimo kololo eri waggulu anaya twalina sente sewa feje tukabira obwavunza enkobuulira eri kisaawe kyekkololo kale jakubanga tenkwaniriza onako olwaleero on a special note nayenga kansoke nkutegeeza bannaffe aba Al Hilal Holdings abo basimi ba biodigester tanks bakutegeeza nti obanga oyagala kusima biodigester tanks ekyo kibakwase mu ngalo zaabwe 5 bweziti ensonga bajja kubanga bagiggusa bakutegeeza nti biodigester tanks zezazze mu kifo kya septic tanks lwansonga nti za layisi zitwala obudde butono ate nga nyangu za kumaintaininga za layisi ziti anti zo tozinywamu oteeka mu buteesi ekirungo ne kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne buyingira mu ttaka so gwagyetaaze kuba ku namba ey'essimu eri ku screen ate osobola kubanga tumanya ebisingawo ate bannaffe aba brand shoppers basangibwa Kabalagala bagamba nti genda weerufunire engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 ate nga saa zino batunda ebintu ku 50% discount abaana bakomyewo okuva ku masomero bawe ebirabo by'engoye abakoze obulungi abeetaaga okuzzaamu amaanyi bawe ebirabo by'engoye ng'ogenda ku brand shoppers bagulire engoye ennungi ate nga ziri ku ssente ntono naawo onako olwaleero we are here celebrating Sir Ahmed Lubowa muisolo muyita William kazanyo ka climax akakagwa kitengejje erijjanga sinnalikwata yensimbi si yensimbi erinye sinnalikwata erya kitengejja so onako olwaleero nga bw'oyinza okubanga olaba enteekateeka first of all nga bwensobola okulagako munda mpolampola enteekateeka y'ebimuli nga bwe balabisa okutikoteetinga ekifo emmere n'ebirala byoyinza okubanga bifaanaganako bwe bityo
now kakati ate oyinza okulaba waliwo wateereddwawo ng'ovudde ku byoyinza okuba ng'olaba munda nga decoration bwekoleddwa akateekateekeddwa bulungi nnyo muteereddwamu ebimuli bateereddwawo ka platform agenda okutuula waggulu n'ebirala bingi ennyo kati ate ekyo ng'okivuddeko then ne bateekawo ka photo booth ako ng'agenda okujja okukuba ekifaananyi okujja ku mukolo bagenda agenda kwekubisizawo ekifaananyi era nga abamu ku bagenyi abali ku mukolo bandagire batuuse dda okubeera ng'ate beetegekera era nga batandise dda okwekubya ebifaananyi so kyekigenda okubeera wano akawungezi k'olunaku olwaleero olunaku olwaleero zirina kuzomeza 29 yes naye ku Monday ziba 3 lumu that is yes lumu yes rugenda banga lumu May sebo y'omu ku baakeera okuzaalibwa mu mwezi lumu May gagenda bamazaalibwa agenda ne bagamba nedda ka surprise kaba kakeeze kubanga eri mu nnaku enjere atera okubeera nga ali busy so tugenda banga tutulira enteekateeka biki bye tugenda okusuubira mu lunaku luno first of all bammemba ab'enjawulo naddala bali mu Aromatic Entertainment mikwano gye we bali okubeera nga ate bamuyozaayoza okumuselebratingirako era nga bataddemu mu kintu kino kirekamu ssente so tugenda kulaba engeri gyagenda okulabikamu omusajja wa matandatanta surprise anaagiraba atya nebifaanaganako bwe bityo so wekyoba okola bwekumize ku Saima Official tulabe ekintu kyonna nga bwe kigenda okuba nga ate kitambula naye nga ndaga kubali ku bifaananyi eri bali mu bifaananyi so kyekiri ku red carpet awo so ndoza tugenda kuvaano tugendako bugenzi wali ku red carpet okulaba nga ekintu kigenda okuba nga kitambula so ffe kitukutegeeza tova ku mukutu guno subscribinga tugenda kubanga byonna tubikuwa ate osobola okubira nga ate obifuna tovaawo kale tukyagenda mu maaso kakati nga bwe namategeezezza nti tuli mu nteekateeka it is a surprise so ne ŋŋamba kanoonye ku nnaabavvulu waayo saabategesi balamu waayo atubuulire first of all kengenda otandikirako why black like a color gye twambadde black ayanguyira buli muntu kati abasinga bajjagala kuba Nampi gyayagala nnyo black nedda tubadde ne group nateekayo ne mbabuuza tusobola kwambala kala ki abasinga twagenda na majority basalawo black mwangu wakufuna and black is elegant nze nkwatiddwa mu kisa nti nno engoye zange entambula nazo yasinikeesa omuliro gukwata ennyumba nesibonaabona nnyo so era ngezezzaako naye lwakuba toli black twali tulina kwambala black wonna ku mukolo tekubulako musiiwuufu so kitwalibwe nti nze ensiiwu naye ate nnyumya empise ku muwala onaŋŋambayo smart muwala akyagambye anaaba atya awo ate aleka badde bano ba investor anaaba atya akadde tategeeza lulimi naku zino like n'engeri gyenkubamu bempitako wayi kakati kiro kyabakuba n'owulira nze naabaayo naafuna kasimu ina matono gwe kakati tukola ebyatuleese tufemu ebitalina makulu so kakati makulu so kambuuze why this time banga lyemmanyidde mu lubo wasirabangako ku birthday party yonna why this time ebyaddala sirina nsonga why this time but nalowoozaako nti mukama waffe yeetaagayo ekintu ekyenjawulo okwawukanako n'ezo ezibeerawo
zibadde zibeerawo nga tugula keeki buli omu yasobodde n'agula keeki n'agula ekirabo n'amutwalira waali naye 2023 nalaba nga kyetaagisa ne mbakuba kwano bannange benguza idea ne bagigula then ne tuteekateeka mpozi n'ekirala nze nga ku lwange nze sayimo mbaddeko n'emikwano egy'enjawulo era ntegedde nnyo abantu naye omwaka 2023 nja kugamba nyongedde nnyo okutegeera abantu Lubowa nga tujjako ekyokuba director wange mukwano gwange ebyaddala buli muntu asobola okitwala nga bwe babiwulira naye naye mukwano gwange kyensinga okutegeera lwakuba alireetera I'm not happy with her naye tugenderaawo Lubowa mukwano gwange he's too real bw'oba mukwano gwa Lubowa aba mukwano gwo amanyi kye bayita omukwano nga bwe nkugambye mbaddeko n'emikwano nina enjawulo wakati w'emikwano baawukanamu so okusinziira ku njawukana gye ndabye emikwano ku njawulo gye ndabye emikwano he deserves this yes kyekitono kyensobola okugamba lwaki mwaposhinze ne mutagikola ddala nga lumu ku birthday kwennyinyi ne mugamba katugireete nga tennatuuka lumu Monday it's a working day Monday lunaku luba bize abantu bannyuka leeti oyinza obutasobola bafuna mu budde n'ekirala aba papa enkyalo lunaku era lwakola lwakubiri n'endowooza nti bwe tugisika ne tugiza ku Saturday Sunday abantu tebakola asobola okubeerawo nga talina waasi yenna ne tusobola okukola omukolo omulungi so kale enteekateeka ereeta naddala ate wekituuka ku mmere kuba abantu badde bakyogerako nnyo buli wamu bwe mbadde mpita mmere etya emmere weeri naye kati omukolo gutambula gutya mmere ya ssaawa mmeka kuba nkiwulidde nnyo nga bakyogerako abantu bali mu kutuuka butuusi the aromatic members basically be bagenda okubeerawo n'abatono abamikwano gye be bagenda okubeerawo akutuuka mugole waffe atuuke tumusuubira ku ssaawa 12 nyinga ku simu yange empya ndabe ya ate amanyi okukwata obudde kati tumayiza nga bw'omanyaawo kumusanyukira session ya bifaananyi kumala bifaananyi tujja kufuna okulya then tumale okulya anange oba nkugambye nti tugenda girya ku ssaawa 4 ez'ekiro amaanyi gakuggwemu bulungi ekyamazima kati gano mazima gye mbadde siridde nenga asisobola kutabiikiriza mmere tayinza kubanga tali wallahi siridde ndedde kubanga ndabye nga tekijja kunyuma kutabiikiriza enkoko ya downtown neya uptown zijja lwana genda kulya genda kulya gumamu katono kale kakati mugenda kumuyira ku mazzi oba byabagaga tebayiira abantu mazzi so amuyira mazzi nze ngeri gye saagala kunjira mazzi bwe saagala gayira n'okulunga naddayo ne tulya emmere nga tali tosobola muyira mazzi lwaki oba naye si birungi kuyira abantu mazzi nange sibyagala kale kakati tweyanziza byebyo n'abavulu tweyanziza katulinda akaseera k'emmere mukama mulungi so kale zezimu ku arrangements kakati tugenda kubeerawo just wano okulaba engeri gy'anaatuukamu ndowooza bwe tugenda okuba nga tubateerako awo obuddako then later on tujja batubawo omukolo gwonna ku kyoba okola tuva ku mukutu guno emberebere ng'etambula bulungi.
kakati n'abavulu promota w'endongeere ya leero kale kakati mu nteekateeka tulina bannaye mwebale ndowooza ne we mutuula enteekateeka twagiteeseteese bulungi mukamange wali waliwo ogwewo tugenda okuwa naawe onyumenga kati ojje ekisinga obukulu emmere weeri iyo nkakasa emmere weeri so ogenda okujja kinkakasa emmere eyo weeri n'ebirala byeyongereyo so dijje ogenda kumpayo akayimba nga omukulu bwakyusa agende tujje ne puroguramu mu butongole nga bweyina okubanga etambula kajja